kati waliwo abantu Ssekikubo yakona emyaka gyonna gy'abadde mu parliament gw'omulabye akulemberayo kakiiko ki talina yesaawa afulume bwe budde aleeta impeachment motion byali mu kulya ssente nawe tegenda yitawo omusango tokimanyi nti guliko omusango mu kooti waliyo keesi eri mu kooti tonnagimanya eno gye bakwatirako bana abalala eriko keesi eri mu kooti ani yagiwaaba kati bagitwalayo bannayuganda era ekyo kyoba omanya nti banaatuuka obidiscussingako bagenda bagamba kimu tetusobola kwogera ku bintu biri mu kooti kati Ssekikubo okufubako kona kufiiriddaawo naye yennyini akimanyi abadde anoonya kukuba Museveni sente akimanyi era baagenda ensonga tewagimanyako nti baasabako obuwumbi obubiri nakiwulirako nga batumye Sewungu Sewungu bamutuma agenda akonemu mu basajja be wali bamuweyo obubiri abagamba ekisoboka genda mu maaso okakasa otya nti bali era mu kudiscussinga wakati bali bafunyemu n'obutakkaanya Sewungu kigambibwa yamira ebisatu bamukubayo ebisatu nga okukakasa nti business kweri kati bano balemera mu bubiri bagana naye tubaleke ne batwalayo omusango mu kooti ne baguteekayo waliyo abalinayo omusango mu kooti ababawawaabira kati bano tebasobola kuyita ku kino kintu Sewungu n'ayitira bw'ate okukakeeka baazirya era sente zaabatabulamu awo ne babeera nga tebakyakwatagana kati bakomyewo obukomi kumaliriza motion kubanga bali ba Ssekikubo bagendako ne wa president n'abagamba ensonga muziveeko tebagamba mubireke lwaki bwe babadde bakyusa abakulira obukiiko abakusaidi y'okwenaalemu bano lwaki tebabasudde bakomisiona basigaddewo Mwami Museveni alina bwazannyamu ebyo ebifuzi bye mu parliament eyo ate kyekintu kyasinza okukwata nga kiri delicate nnyo kyekiviriddeko Nambooze okulemwa okuteesa ku floor n'asigala ku munkuubo kubanga mukazi ndaba ayogera bulungi amanyi ensonga naye ki ekimulemesa okuteesa mu parliament n'ayimirira n'agamba nti kino kikino language barrier Olungereza ebintu by'okuteesa mu luzungu kwezi nga birimu okulizoninga kungi nnyo kati ebisoko bino byaleeta mu Luganda na muki mu luzungu tasobola bijjayo ekyo kimukaluubiriza era kimuwa burden nnene lumu lwe namulabako lwe yali ayogera mu nsonga z'oluzungu mawe oyo n'amujeregeramu era n'abivaamu teyaddamu yadde n'ogenda ku political talk show z'oluzungu gwe kyogamba konda sport bamugobayo oba ku front line adiscussing zaffe za Luganda ezo azisobola kuba ebintu bye byabafutu soja byabambasada sali akonektinge nabo bulungi nnyo ebya fire base ambasada wa fire base omukulu mwagala nnyo kubanga omanyiye muntu nze gwendaba by the way yo guys mulabangako ngaawe mula abantu abeera wawo n'atuba n'ebintu bye naye yetali kale mukayana n'atambula n'agenda era afafagana n'abasajja bagagamira naye yetali kuwemula namukyaza juzi naye abantu bangambye kwezi oli musajja mukakamu otulotya ne ambassador wa fire base n'akuyisaamu eggaali bwatyo n'osirikako nza abo baana bange mubaleke boogere nga bwe baagala kakati ekyo kikyali kizibu kyekiri kye nagambye nti tukwate akasengejja twetegereze nnyo kubanga kwezi tekirina kye kituyamba olaba Mpuuga juzi yagenda n'aleeta motion bakendeze ku muwendo gw'ababaka ba parliament bangi abasinga omubuukira ba opposition kakati ate ogulirawo kirabulabye waliwo ayinza okukkiriza ku opposition ng'alya Nambooze okimanyi nti yali omu ku baali basekendinga ekiteeso ky'okuleeta emyaka 7 nti kyo kiyite ekyabaka ba parliament nti kiyite basobole okulwayo babeeyo badde simanyi bw'onootegeera abantu abo nno munnange kutogikwatako bakwata ssente bazifunira na ku share awo dati zibukota awo bwe bamala ozikwata ne babula ne bagafa bwe tutuuka mu parliament mutugobeemu eyatogikwatako mutugobeemu ffe tufulume muteese ebintu byammwe ffe public ejja kumanya twabadde mumaze okuyisa ekintu ekyo bakikoledde n'ebbanga ddene amateeka mangi agabadde agali sirias awo wakiri bafuluma ne bagenda ebweru w'eggwanga teyabaddewo teyakoze eki naye nga sente bakoze eki bamaze ozifuna ko bakasikayo ne bakatwala kakati kino Mpuuga kye yakulemberamu okujjayo ababaka ba opposition kyali kiteeketeeke lwe yali abagambye ku lwe baali basibye basegirinnya abo yateekawo kozi naye ng'ate ne bakama be tebagikkiririzaamu ebyaku bya Mpuuga tebyali bitaano kukola bintu bakama be batakiriziganya nabyo kuba mu ndagaano ye Mombasa temugenda ne mwekalakaasa ekyo kati ate ono
ali mu kukwata ekizimbe ekitunuliddwa ensi yonna parliament bano kiba kyalaga nti nno wano we wali demokrasi ne parliament etuula n'abopposition ne bateesa kati atona afulumya ababaka ava ku mulamwa ogwe kiri ekiteeso kye bakola ava ku mulamwa mu mulandamu okitegeera era bwe baba bagoba Mpuuga n'abaamu discussingira Mpuuga muwe ekifo ekyo tebabeebuuzaako bagoba mugobe bamugoba bugobe instruction izava waggulu bamugoba bugobe ezo kubanga mu ndagaano eyo Nambooze ne bwana atwalira Bobi Wine embuzi zonna n'azimalayo balina omugoba naye agende kyogamba ku luno Nambooze agenda abantu 15 abava mu DP block balina okufuluma Nambooze ngaaliro yo nnyo kazi atuse n'okwogera ebitakkirizika atuse n'okwogera namulabya defending embalirira y'ekibiina nga naye tagimanyi na nsaasaanyizibwa yaayo ne mmanya nti akalulu kasobola okuzaalira ebizibu naye nga mu mutima gwe yennyini akikkiririzaamu akiraba nti abasajja sente baazikolamu birala kubanga accountability electoral commission yagambye nfu bannana abasajja bakyasaaga bayinza obbasibira okwo ani anaabasiba nga Museveni akyabaagala Museveni nno kyoba omanya kiri kimu omukolera ekintu ky'omukoledde ku budde obwo bw'akulaba tokyalina maanyi akugoba n'akusiba n'eruzira akugoba tewalaba ng'asibye vice we Bukenya yatuukayo n'akoonayo Mukula yatuukayo bano bagundi bamukula tebakoonayo bakoonayo era Mukula yasirikira ddala yagamba nti owan ekintu ky'abasajja abo tukyesonyiwe kakati bano bagayi bano bo balowooza nti Museveni ye muntu akukkiriza n'okumuvuma mu bantu n'omuvuma naye n'omukolera kye yeetaaga era n'olaga nnyo nti nno Museveni mubi naye nga ye amanyi nti oli ku mission Nambooze yavumanga wano Bukenya naye ng'amuweererera abaana be Gilbert nga yaweerera abaana ba Nambooze yali amuweererera abaana be baali babiri balamba Nambooze sente yakazifuna kati emabega wali ebintu byali byamutagalako nga tanayingira parliament byamutagalako bambya we yali enforcement officer okitegeera awo baali bamukwatidde ku mitwalo 6 alyoka amire sente n'agenda eruzira okimanyi sente bamukwatira ku CBS awo kumukwata nga enguzi ya mitwalo 6 ne bamukwata jukira amateeka ga Uganda gagamba otandikira ku mitwalo 6 mu 14 kati ono ye bwajja abasajja baagala omukwata sente azikwata azigaya azimire ne bamunyiga emba ne bamuga tojja zimire obujulizi olina obuleta tubutwale nga bamukola ekigambo ne bamukwata ne bamutwala n'agenda ne bamusiba bamuwolereza be babamujjayo banne bano kati baavuma olwaleero Bampuuga baseggona ndaba ate olwaleero alina mu kuvuga Lukwago yali looyawe naye abamu eyimirirako baali bamuwanga kivumbi abo muwanga kivumbi naye nalabye bibye bitagala byamutagaddeko dda DP block abaana ngeri mu ndagaano be batandise ddo muyisaamu eggaali kati ye yabakoze ekiyalidde ki nga ye yaloopa ne munne n'aweereza odi ye yaleetera Mpuuga ebizibu muwanga kivumbi kakati ate go batagaza nalabye nga bamutagalidde okimanyi nti bamukuba obukadde 15 nga bamugambye bagenda muwa ekifo kya loopu baawunzika bamuwaddemu paaka bamukuba bumeka 15 sente ezo abaazitwala nozitwala yali Nyanzi ne Lubongo yabe baazinona nga omukulu agambye okuwa ekifo kya paaka ojja kuleetayo akasente ekya loopu ekyobwaloopu ajja kuwayo akasente yawunzika bamuwaddemu consolation ya paaka inini mu paaka yakolereyo mpolampola ate anaakola ki kakati anti alina kunywerera awo kati ate bino byeyazzeemu bali abayaaye bakukuba bakusiba bakubuulira tukolera mu Labadoba style ng'ate gwe obuuze efaanana etya eba erina okuba bwetyo tetegerekeka tebeerako simba banze notuuka olwaleero nange neebuuza Lubongo ya kiki yali abanja Museveni ne Katana nga tekiriiwo kale Nambooze ayinza okuba agamba nti atufujjidde ebbanga ddene naye bano baana baabwe ba munju be babaweeredde be babafudde kibali osobola okuva mu kika kyo tekisoboka eddiini oyinza ogivaamu naye ekika kyo oyinza okivaamu n'okizaalukuka kakati bano ki ekibagoba mu kika kyabwe nga tunaatera okumaliriza muganda waffe yafunye diguli mu byamateeka mwogere bwogezi wateeka eri mbu wagamba nze ebintu nawulira biwulire bannange nze siina bujulizi abantu bonna ne baggwamu amanyi ne baga nti nabaddeko ne ssentebe wa disitulikiti y'e Kasana gati diini lubo wangaana abankoze bubi omuntu gwe tubadde tusibiddeko olukoba tulwanyise abali b'enguzi yagambye ebintu yawulira biwulire kansinzire wano ngumye bannansi mu bintu bibiri wagaana wali mugiteekayo bulungi kyolina okutegeera kwezi amateeka ne kooti birina gymnastics z'olina okugoberera ekisooka kya byonna
sisobola kukwata bujulizi bwange nga bwe mbulina. Yes. Ensi yonna bwerindiridde erabe mbuse mu defense nga n'omusango tegunnawulirwa. Ngenda twala ki mu defense mu kooti okuwoza wali kuba tulinayo akaseera ka cross examination. Bakubuuze kino bakubuuze kiri ba lawyers. Naawe obabuuze by'obabuuza. Oleete obujulizi bw'obuteekewo. Essaawa zino bano abasajja bamanyira nnyo ebintu by'oku blackmailinga. Yes. Okuba wa defense eyo it was a technical plan. Jibawe. Ate omusango gugaddewo. Gugenda maaso. Baguwadde omulamuzi. Baguwadde mulamuzi ki? Baguwadde sekaana yagulimu. Kakati tulinda date. Mutandika okuttunka. Nze ndeeta ebyange byayita ebyakalebule abinnyonnyolere. Okitegeera? Ekyokubiri nga nkimanyi bulungi nnyo nti ngenda muteekako omusango gwendi mu kumaliriza fayino yaagwo oguli mu anti-corruption gwentwalayo. Ng'oggyeko guno gwe yakuwaabira. Nze mutwala mu kye bayita private prosecution mu anti-corruption. Yes. Ngenda muwawaabira. Ate nga omulanga ki? Nguzi. Si gye namwogerako. Gye ntwala mu anti-corruption. Kati bwe mbanga sina bujulizi ate lwaki mba mutwala. Anti abantu ekyo tebannakitegeera. Lwaki ate mba mutwala? Omusango omulala guggulawo. Ye yantoopa bya kumulebula. Kati nze byayita okumulebula kambitwale mu kooti mbiraga abantu. Omulamuzi atusalirewo. Tulabe ku nze naye ani anaabeera ku bbeiro. Ku nze naye ani gwe bagenda okugamba sooka oggyemu engatto ogenda kuba remanded. Okitegeera? Kakati ekyo bwana Ssenyonyi aleke kubeera nga adaalimba oba nga alatta. Ye nga ye bw'ali omutima tegumuliimu. Yakimanyi. Amanyi ekigenda okuddako. Mumumbuulize omusajja gwe bayita Rajabu eyali ddereeva we ki ekyamuddusa okugenda Juba gy'abeera. Yali nguzi. Ayina we yamutuma okunona ssente. Omwana n'azirya. N'agenda nazo. N'amukwata omusiba ne bamugamba awo oba oyokeza. Era olwamuta omwana n'ayitamu n'agenda Juba. Yamukubira juice ng'ebintu bino bitandise. Yagenda ne kavuwe. Yamukubira ng'ebintu bino bitandise. Ng'amunoonya. Omulenzi oyo namufuna juice n'enjogera naye ku simu. Kabe ebifaananyi bye byonna mbirina. Yes. Tujja biteeka mu kooti tumubuuze oyo yamugoba ati. Oyo ndo ayinza okuba azanyira ku muntu gw'atategeera. Ssenyonyi yawala. Naye oyo dureva anaavaayo naawe obujulizi. Kwezi byengenda okukola Ssenyonyi mu musango mwe mubindekere kasita gweguli. Omanyi keekana akaseera buli omu waagenda okuvumira munne nga bafuluma kooti bayombe. Sigenda baleka kyekimu nga bwe nabasanga. And I warned them before. Nze Kwezi bw'ontankula ng'oyagala budde bwange mbukuwa. Ate bwe nkuwa obudde bwange nkakasa nti obufunye. Mu bujjuvu. Saagala bukuwera mu bitundu. Mu bubi oba mu bulungi. Nenkakasa nti obufunye yansaba muwe publicity. Yes. Ng'omusango bwe gunsinga mbulira abantu bonna. Waliwo atategedde ensonga y'akawumbi kamu mu bukadde lusango. Ogisaasaanyizza. Akyalina kyamanja. Ensi yonna etegedde akawumbi kakamu mu bukadde ensanvu engeri gye zaatambula. Kakati oyo omukulu tulinde kooti. Nja muteera abajulizi ku mmeeza nno bajja okutya. Ye yeewuunye. Abajulizi abo tebasobola bagula. Y'ensonga lwaki saabasa mu defense. Ekyo kati kankiga bagamba. Kooti ekkiriza abantu batatadde mu defense okujja okuwa obujulizi. Ate ku lwaki? Saaboogera kusibyogeddeko. Okubyogerako it was a technical move also. Kyaya yogera kino na kino na kino nange nembireeta. Tujja kuba tuli wali looya bamugambe nti waliwo kino okiddamu otya. Tagama nti yasoma amateeka. Tujja kulaba. Oyo tannawona naawe. Bagamba nti nno era abantu baleme kuggwebwamu maanyi. Abantu abamu bagenda ne bagamba naddala okusinga bali ku opposition. Oyo Dini Lubowa waliwo abamuliiba bye bamukozesa. Anita Amongo yamuteekamu ssente. Amongo yali ayagala nakunsiba jjuzi lwe yasiba Bulola. Ate nga akusimbira kiggwe. Nze nagende twagenda n'abaana bange ne tugende Bukedya ne tukuba ebifaananyi kyekiyagala tukwasa. Eby'ennyumba. Bye twakuba ebifaananyi by'e Bukedya.
n'ayagala otukwata otusiba. Ennyumba yali tayagala tugitegeere. Sitanule ye yamuntakuluzaako. Baali bantwala. N'ensirika. Era n'ensonga olaba nti nze ensonga za bulola siziriiko kuba yali agenda kunsiba. N'ensooka nzidda wabbali. Anita yali agenda kusiba. Kambuuze. Bwe nali njogera ku ssente z'abeesigye ez'abagundi bano aba FDC ze baabawa ani ku olwo yali ampadde ssente. Tewali amanyi yakuwa ssente. Era bwe nali njogera ku nsimbi gundi ze baafuna abo kuba ne ssente z'abampuga nze asooka ozoogera ku wano mu Uganda baali tebabirina nako n'enzoogera ani yali ansasudde ku olwo. Bwe munsongereko nti gundi ye yali akuwadde omusaala. Bwe nali nkeera ku makya nga nkuba bino ebintu by'abasajja bano ssente ze babbeera ezaali awo ng'ovudde ku zino bwe nali ndi mu electoral commission nga njikuba ani yali ansasudde ku olwo. Bwe nali mu prison zinga nkuba omusajja wa prison ani yali ansasudde ku olwo. Bwe natwalaganya Kasami n'ebbalamuwa ani yali ansasudde ku olwo. Eggwanga lireke kwesiriwaza. Bano baagala kudayivatinga bantu nti nno waliwo akukozesa. Bo kye balowooza. Era basuubira nti ekyo kijja baba ayingira obudde. Naye kirungi nti track record yange ya stories zange yeeyogerera. Yes, ozo okola investigative stories. Nga oziteeka ku mmeeza ne zivaayo ne zaamuka bulungi. Wano nakuba abasajja b'ebijjambi ani yali ampadde ssente. Ababooda be bampa ssente ku olwo be nali ntaasa. Amasomero gano gensanzeemu ebisiya ga Cambridge zaani zonna zenkubya ani abadde ampa ssente. Nze kwezi bwe ndaba nga cause eyamba omuntu wa bulijjo I just come in. Mba saagala kumanya birala. Nzija kutaasa muntu oyo ne neeyongerayo. Nakuba abasajja ba Electoral Commission wano ne bangamba nti mpalampye y'amagye leero siwona. Lwanga naafuluma. Ne omusajja omulala gwe yali HR yali akabasanya abakozi naye naafuluma. Kwa lwani yali ansasudde. Because I let them to lose their contracts. Ekintu kino ekya nupo okulemererwa ku accountability entuufu. Gwe nga munnamawulire omugundivu gwe tumanyi awalaawala abasajja n'obatwala mu kkooti. Ku luno togenda bawalaawala ku nsonga eya accountability kubanga erabika nga ate yagenze wala. Okutwala omusango ogwo naalibadde nsobola okugutwala mu kkooti. Naye kati ku budde buno nga mu kibiina nfokasinze ku musajja gwe bayita Joel Ssenyonyi. Bwe nkwatirako bano abalala Ssenyonyi ogwo omusango ogumukwata kubanga naye alina wendaba emikono gye yasayininga. Era nali omu ku babadde basaasanya ebiwandiiko ebyo. Mbirinako kopi byonna mbirina nga bwe biri. Naye njagala ne bannayuganda abalala nabo batwala obuvunaanyizibwa. Nabo bateekingeko ku buvunaanyizibwa. Kuba bino ebitunyiga mu ggwanga tebinyiga nze nzekka. Nze nyinza n'okuba ndi bulungiko. Naye nga ate waliwo abali obubi ennyo abeetaaga okulwanyisa ekintu kino. Bwe kiba nga ffenna twagala bulambulu kufuna bwerufu. Eyo kozi ya accountability erina weegenda okwesimbira mu basajja abo mu maaso awo mukoona awo president anaba akyagadde. Erina weegenda obeesimbira mu kuuli awo. Nabo bennyini bakimanyi. Ebintu byabwe si bituufu era tebali bulungi nga bw'obalaba just kwekangabiriza. Ekirungi nti nno abakulu abaliyo era bakwatagana n'omukulu ali mu State House. Tekisobola kubikkirirwa n'ekikomaawo. Koze eyo kakati omanyi lwaki gavumenti esobola okutwala ekintu kino mu maaso. Bwe nekikwatanga bannansi bagamba nti antira kakati gavumenti era olaba ate oba okitegeera okulowooza kwaffe okutono. Naye nze njagala eyo koze ekwatibweko omuntu wa bulijjo. Kwezi naawe osobola oloopa abantu abo. Ndisaagala. Sagala stress. Nakowa stress. Kakati ndabe male mabirizi nga naye abantu alira. Ngatumaliriza ba producer bagambye nti obudde butuweddeko. Omukazi eyali akugoba mu nju nga sadda mumuwulira. Ati nange nabagamba ajja nfulumye. Mukazi nga yaleeta ng'ekimberembere nga nti nabagamba ajja nfulumye. Nze nfulume mu nnyumba nswale. Nakibagamba omukazi yabulula oba sente wazimu wasaategeera. Kwezi nze siinayo mukazi gwe mpangisaako nnyumba ge mazima. Ekyo nkimanyi. Naye omuntu ono atulaba gwe njagala akiwulire kubanga nze nkimanyi
tolina gwopangisaako niwe nawulira omukazi nawulira kyekimu ng'ono omwami yanjogerako naga nti Kwezi akwana baka abasajja lwaki togamba abasajja abo ne bantwalako mu kooti naye kati wali badde okwana ki omulimu gw'omusajja ogw'omutwe guli ki ate n'ekyokubiri omusajja atalina ssente yatakwana omulimu gw'omusajja ogw'omutwe kukwana kuvanga muto azaalibwa ekyo kyamanyi kukwana babadde baagala okwana basajja banno oba nkugambye yani yabagamba mbwe yeetisse talengeza alengeza baba mu bifulukwa naye ati kyandibaddeawo naye ate era nze yo siitirayo bw'aba akuwaaba nti okwana baka abasajja akusitula akutwale ku poliisi bantwalire mu kooti akuwawaabire ekyo kiggwe nze omanye omuntu okuddawo n'aleekaanira abantu batunoonyaako content genda oloope nti Kwezi yakwanye mukamulekwa kati ne mulekwa asituke ajja ayombe nti Kwezi antwalidde omukazi bannange munyambeko naye ne nannyini mukazi tannaba kwogera gwe olumirirwa ki kamulali yegwe yatulaki tetusiibula otalidde kale omukyala yenna ayagala okungoba mu nnyumba eyo bambi genda nze sikugaana genda osuule ebintu byange ebweru ensejja ebirabe kuba ne bano banoonya kyakundabako kinswaza lwaki ate baba basooka okwogera mbu omukazi agenda musuulira ebintu ebweru genda obisuuleyo simple as that oswale ekyo kiggwe ate naaba nkyalina obuweerero jja kuba sirina ojja kuba mukayisanyo kakunoonya nju bo badduke bagende bankolera ekyo kiggwe namboze ne bw'anaatwalira Bobi Wine embuzi zonna n'azimalayo balina omugoba naye agende kyogamba ku luno Namboze agenda abantu 15 abava mu DP block balina okufuluma Namboze ngaliroyo nnyo kazi atuse n'okwogera ebitakkirizika atuse n'okwogera namulabya defending embalirira y'ekibiina nga naye tagimanyi na nsaasaanyizibwa yaayo ne mmanya nti akalulu kasobola okuzaalira ebizibu naye nga mu mutima gwe yennyini akikkiririzaamu akiraba nti abasajja sente baazikolamu birala kubanga accountability electoral commission yagambye nfu bannange abasajja bakyasaaga bayinza obbasibira okwo ani anaabasiba nga Museveni akyabaagala Museveni nno kyoba omanya kiri kimu omukolera ekintu ky'omukoledde ku budde obwo bw'akulaba tokyalina maanyi akugoba n'akusiba n'eruzira akugoba tewalaba ng'asibye vayisi we Bukenya yatuukayo n'akoonayo Mukula yatuukayo bano bagundi bamukula tebakoonayo bakoonayo era Mukula yasirikira ddala yagamba nti owa ekintu ky'abasajja abo tukyesonyiwe kakati bano bagayi bano bo balowooza nti Museveni ye muntu akukkiriza n'okumuvuma mu bantu n'omuvuma naye n'omukolera kye yeetaaga era n'olaga nnyo nti nno Museveni mubi naye nga ye amanyi nti oli ku mission Namboze yavumanga wano Bukenya naye ng'amuweererera abaana be Gilbert nga yaweerera abaana ba Namboze yali amuweererera abaana be baali babiri balamba Namboze sente yakazifuna kati emabega wali ebintu byali byamutagalako nga tannayingira paalamenti byamutagalako bambya yali enforcement officer okitegeera awo we baali bamukwatidde ku mitwalo 6 alyoka amire sente n'agenda eruzira okimanyi sente bamukwatira ku CBS awo kumukwata nga enguzi ya mitwalo 6 ne bamukwata jjukira amateeka ga Uganda gagamba otandikira ku mitwalo 6 mu 10,000 kati ono ye bw'ajja abasajja baagala omukwata sente azikwata azigaya azimire ne bamunyiga emba ne bamuga tojja zimira obujulizi olina obuleta tubutwale nga bamukula ekigambo ne bamukwata ne bamutwala n'agenda ne bamusiba bamuwolereza be baamugjayo banne bano kati baavuma olwaleero bampuuga baseggona ndaba ate olwaleero alina mu kuvuga Lukwago yali looya we naye abaamu eyimirirako baali bamuwanga kivumbi abo muwanga kivumbi naye nalabye ebibye bitagala byamutagaddeko dda DP buloko abaana ngeri mu ndagaano be batandise ddo muyisaamu eggaali kati ye yabakoze ekiyalidde ki nga ye yaloopa ne munne n'aweereza odi ye yaleetera Mpuuga ebizibu muwanga kivumbi kakati ate go batagaza nalabye nga bamutagalidde okimanyi nti baamukuba obukadde 15 nga bamugambye bagenda muwa ekifo kya loopu baawunzika bamuwaddemu paaka baamukuba bumeka 15 sente ezo abaazitwala nozitwala yali Nyanzi ne Lubongo yabe baazinona ngamba omukulu agambye okuwa ekifo kya paaka ojja kuleetayo akasente ekya loopu ekyobwaloopu ajja kuwaayo akasente yawunzika bamuwaddemu consolation ya paaka inino mu paaka yakolereyo mpola mpola ate anaakola ki kakati anti alina kunywerera awo kati ate bino byeyazzeemu bali abayaaye bakukuba bakusiba bakubuulira tukolera mu Labadoba style ng'ate gwe obuuze efaanana etya eba erina okuba bwetyo tetegerekeka tebeerako simba banze notuuka olwaleero nange neebuuza Lubongo ya kiki yali abanja Museveni ne Katana
nga tekiriiwo. Kale nambozi ayinza okuba agamba nti atufujidde ebbanga ddene naye bano baana baabwe ba mu nju be babaweeredde be babafudde kibali. Osobola okuva mu kika kyo? Tekisoboka. Eddiini oyinza ogivaamu naye ekika kyo oyinza okivaamu n'okizaalukuka. Kakati bano ki ekibagoba mu kika kyabwe? Nga tunaatera okumaliriza, muganda waffe yafunye diguli mu byamateeka. Mwogere bwogezi. Wateeka eri mbu wagamba nze ebintu nawulira biwulire bannange nze siina bujulizi. Abantu bonna ne bagwamu amanyi ne baga nti nabaddeko ne ssentebe wa disitulikiti y'e Kasana gati Diini Lubowa abankoze bubi. Omuntu gwe tubadde tusibiddeko olukoba tulwanyise abali b'enguzi yagambye ebintu yawulira biwulire. Kansinzire wano ngumye bannansi mu bintu bibiri. Wagaana wali mugiteekayo bulungi. Kyolina okutegeera Kwezi, amateeka ne kooti birina gymnastics z'olina okugoberera. Ekisooka kya byonna sisobola kukwata bujulizi bwange nga bwe mbulina. Yes. Ensi yonna bwerindiridde erabe mbusse mu defense nga n'omusango tegunnawulirwa. Ngenda twala ki mu defense mu kooti okuwoza wali kuba tulinayo akaseera ka cross examination. Bakubuuze kino bakubuuze kiri ba lawyers. Naawe obabuuze by'obabuuza. Oleete obujulizi bw'obuteekewo. Essaawa zino bano abasajja bamamanyira nnyo ebintu by'oku blackmailinga. Yes. Okuba wa defense eyo it was a technical plan. Jibawe. Ate omusango gugaddewo. Gugenda maaso. Baguwadde omulamuzi. Baguwadde mulamuzi ki? Baguwadde Sekaana yagulimu. Kakati tulinda date. Mutandika okuttunka. Nze ndeete ebyange byayita ebyakalebule yabi abinnyonnyolere. Okitegeera? Ekyokubiri nga nkimanyi bulungi nnyo nti ngenda muteekako omusango ogwendi mu kumaliriza fayino yaagwo oguli mu anti-corruption gwentwalayo. Ng'oggyeko guno gwe yakuwaabira. Nze mutwala mu kye bayita private prosecution mu anti-corruption. Yes. Ngenda muwawaabira. Ate nga omulanga ki? Nguzi. Si gye namwogerako. Gye ntwala mu anti-corruption. Kati bwemba nga sina bujulizi ate lwaki mba mutwala. Anti abantu ekyo tebannakitegeera. Lwaki ate olina omusango omulala guggulawo. Ye yantoopa byakumulebula. Kati nze byayita okumulebula kambitwale mu kooti mbiraga abantu. Omulamuzi atusalirewo. Tulabe ku nze naye ani anaabeera ku bbeiro. Ku nze naye ani gwe bagenda okugamba sooka oggyemu engatto ogenda kuba remanded. Okitegeera? Kakati ekyo bwana Ssenyonyi aleke kubeera nga adaalimba oba nga alatta. Ye nga ye bwali omutima tegumuliimu. Yakimanyi. Amanyi ekigenda okuddako. Mumumbuulize omusajja gwe bayita Rajabu eyali ddereeva we ki ekyamuddusa okugenda Juba gy'abeera. Yali nguzi. Alina we yamutuma okunona ssente. Omwana n'azirya. N'agenda nazo. N'amukwata omusiba ne bamugamba awo oba oyokeza. Era olwamuta omwana n'ayitamu n'agenda Juba. Yamukubira juice ng'ebintu bino bitandise. Yagenda ne kavuwe. Yamukubira ng'ebintu bino bitandise. Ng'amunoonya. Omulenzi oyo namufuna juice n'enjogera naye ku ssimu. Kabibe ebifaananyi bye byonna mbirina. Yes. Tujja biteeka mu kooti tumubuuze oyo yamugoba ati. Oyo no ayinza okuba azannyira ku muntu gw'atategeera. Ssenyonyi yawala naye oyo dureva anaavaayo naawe obujulizi. Kwezi byengenda okukola Ssenyonyi mu musango mwe mubindekere kasita gweguli. Omanyi keekana akaseera buli omu waagenda okuvumira munne nga bafuluma kooti bayombe. Sigenda baleka kyekimu nga bwe nabasanga. And I warned them before. Nze Kwezi bwontankuula ng'oyagala budde bwange mbukuwa. Ate bwe nkuwa obudde bwange nkakasa nti obufunye. Mu bujjuvu. Saagala bukuwera mu bitundu. Mu bubi oba mu bulungi. Nenkakasa nti obufunye yansaba muwe publicity. Yes. Ng'omusango bwe gunsinga mbuulira abantu bonna. Waliwo atategedde ensonga y'akawumbi kamu mu bukadde 7. Ogisaasaanyizza. Akyalina ky'ammanja. Ensi yonna etegedde akawumbi kakamu mu bukadde 7 engeri gye zaatambula. Kakati oyo omukulu tulinde kooti. Njamuteera abajulizi ku mmeeza nno bajja okutya.
ye yeewuunye. Abajulizi abo tebasobola bagula. Byensonga lwaki saabasa mu defense. Ekyo kankiga bagamba. Koti ekkiriza abantu batatadde mu defense okujja okuwa obujulizi. Ate ku lwaki? Saaboogera kusibyogeddeko. Okubyogerako it was a technical move also. Kyaya yayogera kino na kino na kino nange nembireeta. Tujja kuba tuli wali looya bamugambe nti waliwo kino okiddamu otya. Tagama nti yasoma amateeka. Tujja kulaba. Oyo tannawona naawe. Bagamba nti no era abantu baleme kuggwebwamu maanyi. Abantu abamu bagenda ne bagamba naddala okusinga bali ku opposition. Oyo Dini Lubowa waliwo abamuli bameka bamukozesa. Anita Amongo yamuteeka mu ssente. Amongo yali agala na kunsiba juzi lwe yasiba bulola. Ate nga kusinga kiggwe. Nze nagende twagenda n'abaana bange ne tugende Bukedya ne tukuba ebifaananyi kyekiyagala otukwasa. Eby'ennyumba. Bye twakuba ebifaananyi bye Bukedya. N'ayagala otukwata otusiba. Ennyumba yali tayagala tugitegeere. Sitanule ye yamuntakkuluzaako. Baali bantwala. N'ensirika. Era n'ensonga olaba nti nze ensonga za bulola siziriiko kuba yali agenda kunsiba. N'ensooka nzidda wabbali. Anita yali agenda kusiba. Kambuuze. Bwe nali njogera ku ssente z'abeesigye ez'abagundi bano aba FDC ze baabawa ani ku olwo yali ampadde ssente. Tewali amanyi yakuwa ssente. Era bwe nali njogera ku nsimbi gundi ze baafuna abo kuba ne ssente z'abampuga nze asooka ozoogerako wano mu Uganda baali tebabirinako nenzoogera ani yali ansasudde ku olwo bwe munsongereko nti gundi ye yali akuwadde omusaala. Bwe nali nkeera ku makya nga nkuba bino ebintu by'abasajja bano ssente ze babbeera ezaali awo ng'ovudde ku zino bwe nali ndi mu electoral commission nga njikuba ani yali ansasudde ku olwo. Bwe nali mu prison zinga nkuba omusajja wa prison ani yali ansasudde ku olwo. Bwe natwalaganya Kasami n'ebbalamu ani yali ansasudde ku olwo. Eggwanga lireke kwesiriwaza. Bano baagala kudayivatinga bantu nti nno waliwo akukozesa. Bo kye balowooza. Era basuubira nti ekyo kijja baba ayingira obudde. Naye kirungi nti track record yange ya stories zange yeeyogerera. Yes, ozo okola investigative stories. Nga oziteeka ku mmeeza ne zivaayo ne zaamuka bulungi. Wano nakuba abasajja b'ebijjambi ani yali ampadde ssente. Ababooda be bampa ssente ku olwo be nali ntaasa. Amasomero gano gensanzeemu ebisiyaga Cambridge zaani zonna zenkubya ani abadde ampa ssente. Nze kwezi bwe ndaba nga cause eyamba omuntu wa bulijjo I just come in. Mba saagala kumanya birala. Nzija kutaasa muntu oyo ne neeyongerayo. Nakuba abasajja ba Electoral Commission wano ne bangamba nti mpalampye y'amagye leero siwona. Lwanga naafuluma. Ne omusajja omulala gwe yali HR yali akabasanya abakozi naye naafuluma. Kwolwo ani yali ansasudde. Because I let them to lose their contracts. Ekintu kino ekya Nupo okulemererwa okuwa accountability entuufu. Gwe nga munnamawulire omugundivu gwe tumanyi awalaawala abasajja n'obatwala mu kkooti. Ku luno togenda bawalaawala ku nsonga eya accountability kubanga erabika nga ate yagenze wala. Okutwala omusango ogwo naali badde nsobola okugutwala mu kkooti. Naye kati ku budde buno nga mu kibiina nfokasinze ku musajja gwe bayita Joel Ssenyonyi. Bwe nkwatirako bano abalala Ssenyonyi ogwo omusango ogumukwata kubanga naye alina wendaba emikono gye yasayininga. Era nali omu ku babadde basaasanya ebiwandiiko ebyo. Mbirinako kopi byonna mbirinanga bwe biri. Naye njagala ne bannayuganda abalala nabo batwala obuvunaanyizibwa. Nabo bateekingeko ku buvunaanyizibwa. Kwa hiyo nebitunyiga mu ggwanga tebinyiga nze nzekka. Nze nyinza n'okuba ndi bulungiko. Naye nga ate waliwo abali obubi ennyo abeetaaga okulwanyisa ekintu kino. Bwe kiba nga ffenna twagala bulambulu kufuna bwerufu. Eyo kozi ya accountability erina weegenda okwesimbira mu basajja abo mu maaso awo mukoona awawe president anaba akyagadde. Erina weegenda obeesimbira mu kuuli awo. Nabo bennyini bakimanyi. Ebintu byabwe si bituufu era tebali bulungi nga bw'obalaba just kwekangabiriza. Ekirungi nti nno abakulu abaliyo era bakwatagana n'omukulu ali mu State House. Tekisobola kubikkirirwa n'ekikomaawo. Koze eyo kakati omanyi lwaki gavumenti esobola okutwala ekintu kino mu maaso.
bwenekikwata nga bannansi bagamba nti antira kakati gavumenti era olaba ate oba okitegeera okulowooza kwaffe okutono naye nze njagala eyo koze ekwatibweko omuntu wa bulijjo Kwezi naawe osobola oloopa abantu abo sagala stress nakowa stress njagala ndabe male mabirizi nga naye abantu nga tumaliriza baproducer bagambye nti no obudde butuweddeko omukazi eyali akugoba mu nju nga saddamu muwulira anti nange nabagamba ajja nfulumye mukazi nga yaleeta ng'ekimberembere nga nti nabagamba ajja nfulumye nze nfulume mu nnyumba nswale nakibagamba omukazi yabulula oba sente wazimu wasaategeera Kwezi nze siinayo mukazi gwe mpangisaako nnyumba ge mazima ekyo nkimanyi naye omuntu ono atulaba gwe njagala akiwulire kubanga nze nkimanyi tolina gwopangisaako naye nawulira omukazi nawulira kyekimu ng'ono omwami yanjogerako naga nti Kwezi akwana baka abasajja lwaki togamba abasajja abo ne bantwalako mu kooti naye kati wali badde okwana ki omulimu gw'omusajja ogw'omutwe guli ki ate n'ekyokubiri omusajja atalina ssente yatakwana omulimu gw'omusajja ogw'omutwe kukwana kuvanga muto azaalibwa ekyo kyamanyi kukwana babadde baagala okwana basajja banno oba nkugambye yani yabagamba mbwe yeetisse talengeza alengeza baba mu bifulukwa naye ati kyandibaddeawo naye ate era nze yo siitirayo bw'aba akuwaaba nti okwana baka abasajja akusitula akutwale ku poliisi bantwalire mu kooti akuwawaabire ekyo kiggwe nze omanye omuntu okuddaawo n'aleekaanira abantu batunoonyaako content genda oloope nti Kwezi yakwanye mukamulekwa kati ne mulekwa asituke ajja ayombe nti Kwezi antwalidde omukazi bannange munyambeko naye ne nannyini mukazi tannaba kwogera gwe olumirirwa ki kamulali yegwe otalidde kale omukyala yenna ayagala okungoba mu nnyumba eyo bambi genda nze sikugaana genda osuule ebintu byange ebwe